waggumbulizi kyaba nakyo kyawa munywanyi we. In fact tosobola kuwa muntu kintu ky'otalina. Osuubiza okugulira omukazi emmotoka nga ggwe togigulanga nako, ne ssente ezigigula tozifunanga nako, naye omukwano omusuubiza kumugulira mmotoka. Kale n'olw'ensonga eyo abagamba nti Bobi Wine bwe yabadde e Canada munnamawulire yamubuuziza ekibuuzo ne kimulimu okuddamu, mbeewuunya kubanga akatambi ekirungi tukalina era weekali buli omu yakalabye. Ebigambo bye yayogedde byebyo byazze ng'ayogera ng'asuubiza bannayuganda, era ffenna tuba twogera ku Uganda empya wano ewaffe okusinziira ku biriwo. Naye bannaffe bensuubira okuba nti nno baabitegedde bulungi era bamanyi amakulu gaabyo, bagezaako kubuzaabuza abantu nti ekibuuzo kyamulemye okuddamu bye yazzeemu tabitegeera, kubanga omusajja yagezezzaako okunnyonnyola. Tosobola kuteekawo nkulaakulana nga totandikidde ku ebyo by'olina, resources z'olina oba ebyobugagga by'olina kw'olina okutandikira okwezimba. Era nga bwe nkutegeezeza nti waggumbulizi kyalina kyawa munywanyi we. Uganda byerina ng'ebyobugagga era byerina okutuwa kwe tulina okutandikira okwekulaakulanya, so si kugenda mu mawanga g'ebweru kwewola ssente nga bwe tuleeta nga teziriko accountability, twewola mpitirivu naye ng'ate wano tetulabawo service delivery. So ng'ate Uganda ngagga Bobi Wine kyabadde agezaako kubeera ng'ategeeza, kubanga yannyonnyodde bulungi nnyo naye neewuunyiza nnyo abantu bannayuganda. Omuntu omu yagamba bannayuganda muli babi. You've spoken about a new Uganda, and I asked this slightly a bit before, but I want to be a bit more specific. And what does this new Uganda look like with governance and democratic models? And that's all my questions. Thank you so much. Our vision of a new Uganda. Man! The new Uganda, now I want you to imagine a country, the most fertile place on earth. That's Uganda, where the great river Nile starts from, where we have the biggest freshwater lake, Lake Naruwari, which you call Lake Victoria, with the most enterprising people, the youngest population in the world, the most enterprising people, creative people like myself, handsome men and women. Now, those are the resources. But the ideas we have for that country, first of all, is to return the rule of law, to return freedom, to boost opportunities, and have all these people that have scattered all over the world come back home because it will be safe for them to be home. We have so many Ugandans scattered all over the world. These people are a resource and they have resources. So if we stabilize our country and make it free and democratic, I am sure that many resourceful people will flock in from across the world, talented, educated, skilled and knowledgeable people, especially young people, Ugandans that are scattered all over the world, want to beacon them and have them back to the country. And that massive resource will be channeled to different sectors to develop the country. We are going to crack down on corruption. We lose so much money on corruption, a third of our national budget, of our collection in revenue. That money alone, in our own calculation, can actually fix 100% of our road network in Uganda in a matter of 3 years. We will do that. And if we have a functioning road network, you're going to see supersonic development. Because we Ugandans have many times been ranked among the most enterprising people in the world, but we're only held back with the third world leadership. So when you drop the third world leadership, you're going to have a first world president, and that's the one before your eyes. And together we are going to work with equally, in fact, more talented and skilled people to fix that our country. We're going to revamp our healthcare system.
because researches have been done and recommendations have been made. We are only going to implement them. We only need to implement 15% of our revenue to our healthcare system, and we shall have free healthcare for all Ugandans. You won't have 20 women die every day giving birth. You won't have 300 children under the age of 5 dying every day. You know, we are going to have our money do what it has to do. We're going to revamp our education system. We're going to have free university education. I mean, the main university, Makerere University, I went to university on government sponsorship because of my brain, but my generation was the last to have government sponsorship. But we have very intelligent young people, only that they come from humble backgrounds. So if the government can be able to meet the university budget, as per Makerere University, they collect only 100 billion from private students. Only 100 billion. Now, General Museveni uses 3 billion shillings every day. Just imagine, 3 billion shillings every day. So the money he uses in just a year, half of it can ensure that we get free tertiary institution in all universities of Uganda. We can do that. We are going to do that. We are going to revamp our agriculture. In fact, in our education, while I'm still on our education, we're going to change it. The education system we have now, I don't like it. It's colonial in format. It trains only workers. It does not train job creators or creative people. It's not up to date. We have an idea. We have a 4 A's style of education: academics, athletics, arts, and agriculture. And we're going to give all these 4 areas equal attention to see that we, through our education system, right from childhood, from infant stage, we bring up international standard artists, international standard athletes, international standard agriculturists, and indeed the academics as well. That way, we are going to be able to touch everywhere. We Ugandans are very talented people. We are very talented athletes and artists. Our climate alone and the soil we have, which is the most amenable soil, the most fertile soil in the Great Lakes region, can help us be once again the breadbasket of the region. And that we are going to do as soon as we take power. Kakati, let me tell you guys, singa ekibuuzo ekyo babadde bakibuuziza General Museveni ne bamugamba annyonnyole Uganda empya, kati Uganda empya ki gye yali badde annyonnyola? Oba katugeze nga bagamba secure your future, already tuli mu future ye. Tuli mu future. Kiki yali badde annyonnyola awo? Njagala okubuulira nti yali yananaagidde, nananaagira, n'aleeta ebintu bitategeerekekirako ddala. Naye omusajja akunnyonnyodde. Omanyi kati ekizibu ekiriwo, ebiseera ebisinga obungi abantu tebasobola ku appreciatinga environment. Kwegamba yalowooza nti eri ewalala ewatali wano ewuwe wewasinga, nti omusajja bw'aba tasobodde kutegeera makulu ga famire ye, abaana baazadde n'omukyala gw'awasizza, kitegeeza nti bino bwe bigenda okuddirira. Tajja kubaweerera, tajja kufaayo oba basuula batya oba balidde batya. Kitegeeza tamanyi makulu ga famire ye, tavaliwinga mwana. Oba okitegeera, tavaliwinga mwana we. Kitegeeza nti ye already atandikira ku babi. Era General Museveni mumulaba yatandikira ku babi. Era nalukwakasa nti bo baagaggawala dda.
kakati olwo naffe n'atujjukira oluvannyuma kubanga ye kiri ekyokubeera munnayuganda atuukiridde ng'alowooza ku bannayuganda banne tekimuliimu era baasooka okulowoozaako mu balaba. Kakati mwe bannayuganda, Uganda byerina bye mulina okusooka okulowoozaako. Lowooleza awo okutandikira w'oli mu bunafu bwo oba mu maanyi go, then osinziira awo osobole okweyongerayo mu nkulaakulana. Bw'oba tosobola kurespektinga 100 kitegeeza n'ebibiri n'ebisatu tosobola kubikuuma era tojja kubikola. Ne bw'onooba obikoze ojja bbirya byonna obimalewo kubanga tomanyi makulu gaabyo ga ssente ezo, tomanyi makulu ga 10. Kati Uganda erina ettaka eggimu. Mwogera ku Pearl of Africa, teri akiwakanya. Bobi Wine akinnyonnyodde nti tulina buli kimu, tulina source of River Nile, tulina amazzi ago, ennyanja eyo Nalubaale, kyabugagga, ettaka, talenti ze tulina wano byonna tubirina. Abavubuka tubalina abali energetic, bonna tubalina abalina obwongo, abalina amaanyi, buli omu mu kapasite ye. Kitegeeza ng'omukutteko eggwanga lisobola okugenda mu maaso. Ye New Uganda ayogedde ku equal opportunities. Uganda omutali biyaana na baana nga ffenna tugabana ku national cake. Ebyo byonna abyogeddeko. Kakati New Uganda kiggwe gy'oyagala? Governance and democratic models. Munnaffe yagamba modules omu mbu modules naye almost kumpi byonna byebyo. Naye ekituufu kiri nti gwe Uganda ki gy'oyagala Bobi Wine gy'atakunnyonnyolangako kubanga azenga nnyonnyola ssente wane Uganda engeri zisaasaanyizibwamu kubanga tebazirespectinga. Gino Museveni akozesa biliyoni 3 buli lunaku. Budget yaffe yenkana etya? Ssente ezo zaakozesa zivaawa? Tulina resources. Omanyi omuntu asobola okukuwa amagezi ag'okukola ssente, omulala n'akuwa buwi ssente n'ogenda. Katugeze singa oli aba akusasula ng'obadde mu banja obukadde 5 nga tannabukuwa n'akuwa amagezi nagaana naye olaba ssente ezo bw'ozikwata n'okola bw'oti singa mba nina miliyoni 3 oba 2 omanyi nti nsobola okutandika kino na kino n'enkola bw'enti ng'akuwa amagezi tannakuwa ssente ziri naye akutegeka bw'otya bw'ogenda okukozesa ssente kubanga akimanyi agenda kukwasa ssente probably mu bulamu bwozi oyinza okuba nga z'osoose n'okufuna mu bungi naye agenda kukuwa zira bw'ogenda kuzirya oba ogenda kuzikozesa ogenda ku kyalo ojooge oddugaze emmeeza nga bannaffe bye bakola. Baddugaza mmeeza, bakola zipate za bbeeyi, babajjanjabira bweru. Bagendako out, bagenda bwa Dubai wawa ne bakomawo. Okitegeera kubanga ssente bazirya kivubi, tebalafuuba na kuzifuna. Kakati Bobi Wine alinga omwami oli akuwa amagezi butya bw'oyinza okukozesa ssente okufuna ssente, then oluvannyuma ng'amaze okuteekateeka n'akuwa ssente, era nsuubira okubanga naawe oyinza okuba okugusa obwongo bwo omugezi n'otandikira awo. Naye kati bano bannaffe baagala otukakasaako nga balina engeri gye bakweka. Omanyi oluzungu luno lulina engeri gye tutukola ki gye lubikkabikka ebintu. Kati bannaffe bali balina omumaaki mbu aboogera oluzungu olulungi mbu bampaana lwakwogera oluzungu olulungi nga Mpoga bwe yagamba. Naye ng'ate bannayuganda bameka aboogera oluzungu olulungi? Oba wano ani gwe baazaala ng'ayogera luzungu? Wano nga bakuzaala wano nga taatawo mukyoli ne maama wo mukyoli oba taatawo Mulaŋŋu maama wo Mugisu. Bwe kiba nga olulimi lwe baakuzaala oyogera lwali luzungu lwe watandikirako kitegeeza oli bubi nnyo. Yensonga lwaki olowooza bw'otyo? Yensonga lwaki olowooza bw'otyo? Erias Lukwago yagamba nti bw'oba tewakomba ku ntamu tosobola kulaba bintu mu butuufu bwabyo. Naye omuntu ng'annyonnyodde ebintu ebyo byonna nga bw'abinnyonnyodde ne bagendera ku kali kokka
governance and democratic models kokka kebakola ki kebajjawo nannyonnyola wali source of river Nile ne fertile soil nako kokka ka explanation abantu kebagezako ganti nno kabi oba nti teyategedde kibuuzo muganda wange mumwagala ayogera atya omanyi kati bwe tuba twogera ku Uganda empya eyaddala etegeeza ebyo bwe ne byebadde ayogerako bano bye batayagala tutuukeko bo bwe babeeyagaliza bokka n'abaana baabwe n'abo bannaabwe bwe bajja nabo bye basuubira okuleta baba repressing nabagamba nti emirimu makerere gye giri naye ku mirimu 1000 egiriyo baagabako 250 ba 3 emirala gyonna temuli bantu kati mumuwoza unemployment kati ekibuuzo ekyo kyabadde kyamakulu nnyo eri abo abakitegeera era Bobi Wine yakizeemu mu ngeri eri very comprehensive yasobodde okukizinga mu ngeri engazi omanyi kati bw'oba okuba plan leka nkubuulire omuntu omu yaŋŋamba bw'oba okuba plan ya success katugeze singa plan ekiba kikola kya nsujju kimuli kya nsujju n'oddira akakebe akatono ka container akatono n'oteekamu katugeze waliwo wano ka container akakebe kennano kati nga akakebe kano n'oteeka ekikola ky'ensujju ekimuli ky'ensujju n'okiteekamu ne kijjako ensujju ejja oba oli awo eteekinga esheepu y'akakebe kano naye ate bw'ofuna katugeze akakebe ng'akabeeramu omo oba nomi oba ekikebe ekirala kyonna ekineneko singaako osanga ekimuli ekyo bwe kinajjako ensujju ejjagijja olw'okuba erina room of expansion egejje eteekinga esheepu yaki ng'egoba sheepu y'ekikebe kiri ekinenenene ate bw'onooteeka mu konteyira ennene osanga ensujju eno egejjera ddala kubanga erina room kwesobola okwegazaanyiza n'egejja kati pulaani erina kkubwa bw'etyo tebalina kuba just ka pulaani katono bwe kati Bobi Wine yawadde pulaani engazi ennene naye singa General Museveni ajja n'abagamba secure your future future teri ono yekka gwe baakola ki ate General Museveni mulungi nnyo mu koppa manifesto kakati Bobi Wine abakubeera nga abiddamu bo nga ebigenda mu bwongo bwabwe nga bwe babirowooza enkya manifesto ya Museveni ebeesoma ebyo naye kati ebyo Bobi Wine yabadde nga ajja ayogera kubanga byonna bikuba Museveni talinaako yali n'ekimu amalwaliro mafu enguudo nfu n'ebirala byonna bifu kati mwagala oyinza okwogera ku governance ddala mu butuufu engeri gye bagavaningamu Uganda bw'olaba balina ogigavaningamu betwogera ku demokrasiya kati bababuuza engeri eggwanga lirigenda okubeera nga balikwasaganya mu ngeri ezo nga tonaba kukritisazinga Bobi Wine gw'olaba ebirala byonna bitambula bulungi yensonga lwaki abantu tebategeera makulu ga struggle kubanga batugamba nti Uganda eri bulungi security weeri teyeetaga kununulwa bwe batugamba kati definitely n'ekibuuzo ekyo Bobi Wine nga bye yakizeemu era bajja kugamba tebabitegedde yabizeemu bubi nga bwe batugamba luli mbw alemereddwa okwogera issues of national importance naye tebakiza mu Luganda oba mu lulimi olulala lwonna olwaffe oluzaaliranwa olwawano bajja kugamba national importance kati national importance kyeki ekitali ebyo nga totegedde makulu gagwe kubeera munnayuganda namakulu ga Uganda nabya bugagga birimu nga bw'abadde abinnyonnyola kati national importance ki gy'oyogerako ffe tuli Uganda ensi eyinza okuba eyagala kuwulira birala oba oli awo n'abo bannaffe bo abeezibika ebyo byonna kubanga ebyo byonna bo bene byayogera okuba bannayuganda bo babyezibika kwe batudde ffe ne tusafokeetinga tuli mu kiziiro kati bw'abyogerako okubita bwe batyo nga batandika kati neewuunya okulaba ku mutimbagano ne bablogers nga bali okubwogera ng'oli omulala kibamba mutakke yabadde ayogera models yabadde azita modules eyabadde ayogera okwo ku gundi ng'ayogera ku TikTok kyona nakyawa nnyo TikTok nze sometimes oba olumu akugamba si lwakuba tunagikyawanga platform naye abantu ababeerako naddala nga boogera ebintu ebimu lunaku lumu ate ne bablogers ku YouTube nabalaba boogera kati boogera ku digital trading
abatradinga crypto, abatradinga forex n'ebirala. Kati nga bagamba nti scam, bya bufere. Kakati njagala okubabuulira ekintu bwe batokitegeera oba tokitegeera, buli kintu kiriko abantu abakitegeera. Buli kintu kiriko abantu abakitegeera. Kyobula oli abeera musawo, oli n'abeera musomesa, oli n'abeera munnabyabufuzi, era ne musalawo nti ono y'aba atukulembera, kubanga yasobola okwogera ebintu mu butuufu bwabyo oba oli awo ne mubitegeera mu nnyinnyonnyola. Ne mubitegeera. Naye bwe toyinza kuŋŋamba nti omuntu, katugeze twogera ku forex trading, nti omuntu aguze essente. Kati Uganda ennaku zino ddoola ebadde wansi, emabega kawo ne kati yazeemu n'erinnya. Ne kati katugeze omuntu aguze ddoola ku 35,000 ng'agisuubira okulinnya okugenda ku 37,000, ye n'agigula n'agitereka. Kati bwe erinnya negenda ku 37,000 n'agitunda n'afuna amagoba, gwe n'ogamba nti scam. Ekyo nakyewuunya nnyo. Kati ne crypto assets endala bwe ziri, nti abagula bitcoin mu myaka giri, emyaka 5 emabega, bitcoin kati egula sente zezimu. Nti singa omuntu aba yagitereka for 5 years, yaliko ku sente entono nnyo, negera ku mitwalo 5, kati eri mu mitwalo 14. Kyogamba nti omuntu aba agikyusizza, kati singa aba yaguma naddala, kati singa yali yagigula mu butuufu bwayo ng'enzijuvu bitcoin, kyogamba nti kati bw'agitunda essaawa eno ebeera scam. Ekituufu kiri nti just nti oba tobitegeera, kubanga nabali nabo ababiteekawo nabo bakola business. Kitegeeza nga bw'osugula akawunga oba akasooli oba ali wansi, kubanga concept eri buy low sell high. Okitegeera nti oli baba aguze kasooli, katugeze nga kilo eri ku 3, ye n'amukwata n'amutereka mu sitowa ye. Kati bbeeyi bw'erinnya n'egenda ku 5, n'amugyayo n'amutunda. Ekyo kizibu okutegeera, kizibu okutegeera ekyo. Naye kati ku TikTok nalaba abantu bangi nga boogera, ne ku YouTube nendaba abamu nga boogera, be nali mpa respect. Engamba kati birimu ebintu bingi. Waliwo aba trading mu features, yes, kiri a bit risky, naye era bw'oba okoze technical analysis n'oyingira mu trade with a well informed decision, era you make money. Kati difference is gwoba tokitegeera, gwoba tokimanyi. Naye abakimanyi bakola sente, era nze mbalina nga mbamanyi bakola sente, kuba babimanyi era babikozeemu sente. Digital assets gye ziri, yes, mulimu ez'ekifeero olina okugenda ng'omanyi utility, security n'endala zimmeemu. Ababimanyi babimanyi. Nze mbinoonyerezaako, kuba nnoonyereza ku buli kimu, noonyereza ku buli kimu okusobola okutegeera ddala kino kituufu oba si kituufu. Naye bano abaasooka wano mu Uganda abaaguzisa abantu zi coins, abaaguzisa naddala bitcoin, be baleeta obuzibu, kubanga okugula coin mu kiseera ekyo kitegeeza walina okuba ne wallet kw'ogiteeka era nga gw'olina password yaayo, so si nti omuntu akugulize akutere ku wallet ye. Kati we waava scam awo, kubanga birimu scam kituufu, naye ku mutendera ki era ku level ki, ani akubbiddemu ango ki abeera akubbye okukifuula scam. Kakati obutategeera kintu, technicalities mu buli kintu kikulu nnyo. Kati obutategeera kintu tekikifuula kibi, scam. Kakati obutategeera makulu ga kubeera mu Uganda, obutategeera makulu ga Uganda yo nga yo, gwe ng'otambula buli kyolaba olowooza kwitunda butunzi. Gwe bw'olaba ettaka mu kifo ky'okubeera ng'okwata munnansi nga gavumenti n'ekwata abantu abalina ssente abagagga ne babagamba twagala awo egundi y'ebinazi, balowooza kufuna muzungu kuva eri atalina na kyamanyi, ne bamuleeta mbu yasimbe cannabis, enjaga gye basimba gye bakolamu eddagala, ne bamuwa n'ettaka. Olw'okuba bo bakyeyagaliza bo nga bo, kati baleese mbu investor nga yeerimbise mu kubeera investor, kumbe be
bo bennyini. Mukitegeera kyenjogerako oba nti bannayuganda bano tobalabamu kubanga sina bannayuganda banno gwe balabanga abantu bewawamba obuwambi bwe bajja okuteeka mu buddu. Kati kyekiri Uganda. Kati mulina okutegeera amakulu g'okubeera munnayuganda ne Uganda. Bw'oyogera ku Uganda kitegeeza oyogera ku resources zaayo, oyogera ku River Nile, ennyanja Nalubaale, oyogera ku ttaka eggimu, oyogera ku bibira bye baatematema edda bannaffe okubimalawo, enjazi, ebyobugagga eby'omu ttaka. Ffe tuwulira buwulizi Museveni gaga nti asindisa amagye eri mu Abimu mbu baazuulayo gold deposits e Karamojja mbu baforeigners ne banako okufulaadingayo kati basindiseyo amagye naye tetugenda kumanya mayitire ga gold oyo, tetugenda kugamanya. Naye nga amagye gaffe ku ssente zaffe ge tuteekamu ssente ffe tugamba zaffe gasasula ku ssente z'omusolo gagenza okukuuma gold deposits eziri mu Abimu Karamojja, naye gold banaamugjayo tetugenda kumanya mayitire ga gold. Golaba kiri feya? Tekiri feya. Kakati mulekeraawo eno ensi ya ddala, Uganda ya ddala. Kati mulekeraawo okudda mu bintu ebyo ebitategeerekeka ebyo mu issues of national importance yalemereddwa okuddamu ekibuuzo. Oh God. Ebintu byeyogedde tewabitegedde. Ayina ekirala kyeyongeddemu ku ebyo byabadde nga gyayogera. Era ebyo byabadde nga gyayogera bimuleetedde okubeera n'ettutumu era bye yayogedde wali. Wabula tagenda kuddaawo. Naye kati abantu bano abeefuula balina omumaaki nti baasoma nnyo boogera enzungu. Kati olwo yalibadde afuluutira awo Uganda. Please. Uganda is not hiwi. Uganda is real. Uganda is real. Kati anyway, tusinkane mu mboozi zaffe ezinaddako wano ku Uganda at large nga bulijjo akuume.